abasumba abagala okujja okundaba mugende Mulago waliyo abalwadde nze nsamba ate nekino kenkibabulire sibavunaana naaka temulina lunyiriri nga mulina okunnoonya tewali lunyiriri mukwano gwaba mukwano gwo teyeetaaga kyawani abakana tebanaba kujja Bugingo bwe yafuna obuzibu nga bwagamba bwe yabufuna bani abasooka okujja Gashomba Balamu Bebekulu Musumba Muyimbi Bugingo muki Muyimbi Musumba Balamu Muyimbi Balamu Muyimbi wabivulu wabyansanyusa ndoza Bible gamba nti alina amagezi akole ki awulire omwoyo kyakola ki kyagambe kanisa ye ate ono omusajja omulaba agenda ate katonda akola ebintu ekirungi anaatera okwatula nze nagola njagala mpabule Susan Makula sikujajinga Makula ebintu bya katuuti bireke ave ku kituuti va ku kituuti okujjako ekituuti ng'okigenzeeko naddala nga ekituuti nga kya service kubanga omuntu yenna aba n'obulamu bw'edda tyosobola okusanga omuntu ng'obulamu bwe bw'edda alinako abasajja bameka bana n'osanga omuntu nga ku bulamu bwe bw'edda alina abasajja omu oba bameka naye kati lwaki njogere ku kya Susan ali mu mitwalo ng'etaano ku mitwalo 10 ne bannange kyenjogerako nkimanyi leero ndi mukakkamu kyenjogerako nkikola ki okimanyi bulungi Susan ni mitwalo ng'etaano yes and which is okay mukama nasigala nga amukoze eki amukuumi wabula kyengezako kugamba akatuuti akakole ki akaveeko akolerako ki ayogerako byayogera owuliriza abeera ku katuuti tasosola mu bantu ate Bible egamba nti si mwana wa muntu okulimbalidde n'okola ki n'okwejjusa newankubadde okwejjusa Katonda tasosola mu bantu gwe kyogamba yasosola Richard n'agamba gundi Bugingo tugende ku kino alina era nga oli yakunyiizizza kati ne muddira gundi noga kale singa njagalanga gundi muddira firimu y'omulaavu laavu y'omu firimu kati motivational speakers bonoonye banyini aboogera ebigambo ate si bwe babikola asembeyo kano kojja munage nuuna ne bate abamu ne bakwata ne beesiba babita batya buki ne boosiba embira mu kiwato ng'omusajja takwagala omusajja nga takwagala n'osiba embira zo mu kiwato era akulekawo ajja kati nkubulira amazima banje balina embira mu kiwato babalese ne bagenda n'omusanga omukazi ng'alina embira mu kiwato n'omulaba agwira n'abakazi bayagala musajja wange n'obasanga bagula simanyi guneze simanyi ezireeta woota guys olava eva ku mutima ne bonoosiba embira zo mu kiwato ng'omusajja takwaga tagenda A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 Matini Chemba wanate nyongera okusaba okusubscribinga gwabadde akikoledda webale ddala naye gwatanaba please continue subscribe ebintu osobola okubanga ate bitambula bulungi nnyo njagala okujjukiza
Kiriza nkwanjulire Dr. Senjobe wa Biva Organic abo bakugunye mu kujanjabisa eddagala ly'obutonde okujanjabisa emiti okujanjabisa omuddo emmere n'ebintu byetukozesa bwoba olina obuzibu bwonna mu mubiri ebintu tebitambula naddala bano abakyala abayina bafuna omusujja ogwo ogw'omulubuto omusujja ogwo ogujjamu embuto gwe bayita baguyita nabbuguma n'ebirala gendayo ku Biva Organic ate namwe abasajja nga mulina prostate yagaziwa mulina obuzibu bwa prostate asobola okubanga era okubira ku Dr. Senjobe n'agenda maaso okubanga akujjanjaba ebintu ebirala byonna ebyo by'omulubuto obutulo omugejjo amanya agaluma amagumba gosimanywevu oserera katono kati n'ogwa n'omenyeka ebyo byonna oluusi ebirungo by'omubiri oba olina bitono kakati oba osobodde ogenda ewa Dr. Senjobe ku Biva Organic abajja asobola ogenda maaso okubanga ate akutaasa n'abo abatafuna tulo tumala abamu balina obuzibu n'otulo ate abamu webaka tebazuuka ate abalala bo tebebakira ddala ebina byasobola okutabulira eddagala ery'emiti eb'emmere n'osobola okubanga ate ogenda maaso n'okubanga owona kati abasajja balina obuzibu bwa battery yongegwako mangu omuliro asobola okubanga badde olina gy'oyagala okugenda okusimbula emmotoka ng'emmotoka tetandika n'ogamba bannaye ki ekigenda maaso so ezo nazo ensonga Dr. Senjobe azikolako era bw'oba omukubidde n'omugala dokita emmotoka yange oba nalekako maataala oba kiki asobola okubanga akuwa aka wake up call n'osobola okubanga ovuga emmotoka ne weeyongerayo ebintu bingi nnyo ebirala naddala abakyala balina endwadde ezo UTI endwadde ez'omu bizimbe by'omu Kampala omwo ennyingi nayo asobola okubanga akuyambako ku UTI ebyo n'abanga akuwa eddagala n'osobola okubanga owona akozesa miti ddagala muddo mmere n'ebintu byaffe bya bulijjo ebya green Biva Organic basangibwa Mengo kulinaana Masengere oba opposite Masengere ekizimbe kiwanvu nnyo bwekityo yoero kirengera kya green ekiriko n'ekigambo Biva Organic awo ojja kuba batuuseko bulungi nnyo naawe aw'ejjinja osobola okubafuna Luweero bafuna ne Masaka nayo Dr. Senjobe yateekayo dda branch za Biva Organic nkomyewo ne Musumba SEMATIMBA tuddemu tunyumyeko Musumba SEMATIMBA buuza ku bantu mikwano gyo bane mugaba mutya basabo ne banyamwena abatulaba kanzumenti muli bulungi amanya gange SEMATIMBA Moses yes aka bawo mugowa aka bawa Susan oba ekyo tekikyakola ate kyakola kati tugamba eyali bawa Susan go manyi munna kale bawa Susan w'omukasino sebo ogamba otya yete munna kye kitambula wetuli mpola weekend ekutambulidde nyongera okwebaza mwene munna abali mu mukwano ate leero Valentine's Day oli mukwano mugubeeremu abataguliimu tusaba Katonda abayambe ate gukole kigujje bebataweereza birabo bya Valentine's it's okay mulinde Mother's Day okitegeera ekirala ate ekirungi abakatuuki balina olwaleero leero si lwakusatu leero tulina abakatuuki balina gundi bakatuuki babadde n'okusiiga vvu okutandika ekisiibo ate nga ye Valentine so kakati kitegeeza ki bw'oba tebakuwadde kalabo nga gwe atafunye kirabo ekingi leero kusiiga vvu kati kyembaleetesa gwe nuna ku vvu atafunye ekirabo anone vvu nuna ku vvu ate tukole kimu ate kati bitambulira kumu ate Katonda akole ebintu ebyenjawulo because bangi nnyo olwaleero biba disappointinze oba nga already baali disappointed okitegeera nti leero olunaku lwa mukwano ate Katonda n'agenda atuyamba abakatuliki nabo ne babeera Katonda kyovala Bayibuli egamba nti buli kimu akikola lwaki olw'ekigendererwa so gwe atayagaddwa n'akyayiddwa gwe muntu yenna ng'okyayiddwa leero bakiyita batya Ash Wednesday nuna kuki kuvu ate ukitegeeza bw'onuna kuvu ogenda kuba bulungi bw'oba tolinuunye bagenda ddi kusiiga kale abo bonna abantu naddala kantumire ku basajja nga ekimuli kye bakuwadde girlfriend wo ate naye kyotwalidde mukyala wo ewaka muli bakabi nnyo ng'ekizimuli kibadde recycled kikoze ku bantu nga basatu babikoleera munaye n'abawala nga boyfriend wo kye yakuwadde boyfriend wo kyotwalidde boyfriend wo B bwe bayita obwenzuzi ate kati kino kankyogereko mwena abantu abantu bendedde ku lunaku luno lunaku lumu
And by the way, kino kankibagambe abantu bangi abawala bakyaye abasajja olwalunaku luno n'abasajja ne bakyawa abakyala kati ate ne batakoma ku ekyo ne benda luno olunaku luno olulaba lunaku lumu just one day like this nonoka lulaba luliko abantu balina stress batwala abana gwekimanyi lunaku luno lwetuliko ulota natwala mwana ku ssomero tanatwala abaana ku ssomero naye nga gotandika kumusaba buki bumuli birabo mwategeka ate ekirala mulekera okutunuulira mbolokuba gundi oli bamuwadde ebirabo bamuwadde ebimuli bamuwadde bakozewe bati bino mbibagamba ebigambo bino stress zigenda kulumira bwereere ojja kulwalira bwereere bali totunuulira bwobuzibu bw'abakyala n'abasajja bwe bayina akakyo kiri mu bakyala bwe mubeera nga muli mugundi olina gosemberewo oba muli mukwano gwo alina omusajja amuwa ebintu ebiki ebingi gwe tozimba mutima kubanga gwe bbaawo gw'oli naye tuuka ku leve eyo oba akuwadde ekyo kyasobodde akuwadde kati wuliriza kiba oba olina omukyala gw'oyagala leero wamuwadde essimu wamuwadde iphone size mwita iphone wamuwadde iphone wamuwadde ensawo ezebbeeyi nobako nebirala byomugula ate nogula ebimuli ebyebbe bya mitwalo nga 2 wabula ate ono kati nze nkwa example nze munage n'owange mbadde nnamu emitwalo emeka 2 nga kanguleko ekimuli kya mutwalo ki mutwalo gumugole n'akagato ka mutwalo buno nga kalayisi nebyenkoze eki yosobodde nembikwata katono kuba oli alina mukwano gwe bamuwadde ebintu ebiki agenda kola nganza atalina amaki magezi kyobala oli atuuka nisa naga kambikola ekikambi esonyiwa so bannange mulekera okompeyalinga abagala bammwe n'abalala oba obufumbo bwo n'obufumbo bw'abalala and by the way obwo bwolowooza nti bwakabi bulimu emmotoka n'ebirala byonna ate munange ebizibu bibalina biki bingi okay tuvuddeyo eyo mukwano gwo nate amusomba bugingo oba walabye enjiri yeji kati katono nnyo nga tonagende wa bugingo kubanga nina kantu ke nalabye badde njagala kulabula oba kulabula aba kuwabula simanyi kyogenda kwogera kanjogere kuwabula nga tunagenda kwekyo ekirala mbadde njagala mpabule Susan Makula sikujajinga Makula ebintu byakatuuti bireke ave ku kituuti va ku kituuti okujjako ekituuti ng'okigenzeeko naddala nga ekituuti nga kya service waliwo kibayita main service main service ebeera etya ebeeramu abantu abaze okusaba ebiri serious abaze okunoonya Katonda abalina ennaku yaabwe nga n'abatalina nnaku nga baze kwebaza Katonda gwe notaleka bagamba obukugu bw'omu kisenge mbadde nteesa kubanga Makula obukugu bwe mbumanyi toyinza kuddira muntu w'omu kasino yeebase ku basajja 2,000 ku 15,000 ku mutwalo okiwulira AJE simujajinga quote me right Susan simujajinga because I know Susan ti Susan abadde ku basajja omutwalo gumu ku mitwalo 2 ate emitwalo ebingi njogende mitono ayinza okuba aweza emitwalo 5 ku basajja bakoze eki babaddeko nabo andi simujajinga kubanga omuntu yenna aba n'obulamu bw'edda tyosa okusanga omuntu ng'obulamu bwe bwedda alinako abasajja bameka bana nosanga omuntu nga ku bulamu bwe bwedda alina abasajja omu oba bameka naye kati lwaki njogere ku kya Susan ali mu mitwalo nga5 ku mitwalo 10 bannange kyenjogerako nkimanyi leero ndi mukakkamu kyenjogerako nkikola ki okimanyi bulungi Susan ali mu mitwalo nga5 and which is okay mukama nasigala nga amukoze eki amukuumi wabula kyengezako kugamba akatuuti akakola ki akaveeko akolerako ki ayogerako byayogera owuliriza abeera ku katuuti n'ayogera ebigambo bino wammanga
naye ng'abantu baziba ine ennaku yaabwe oli yaze landlord amanje emyezi 5 abaana tebanadda ku ssomero jjukira endiga zaawo embuzi zaawo tezikyali ndiga mbuzi nti embuzi oba embaata zaawo nti ava naawo nga nekyagenda okuleta kikola ki takirina wabula Susan najja ng'akugamba n'aleeta experience y'obuliri n'akugamba nti omusajja bw'oba weebaka n'omukazi bino byolowooza mbu simanyi oyina muwogo omuwanvu nti oba oli muzinyo dansi omutuufu oba omubiibi omutuufu si kyekiki si kyeki najja n'akuwa n'obukodyo nti oyina kukola bwoti ne bwoti ne bwoti liwoba obiibya lwaki njogera ebigambo ebyo ebigambo wabyogera abantu balina ennaku mukyo neŋŋamba nti Susan yandisose n'ava ku katuuti kubanga kutukeza tugaane talina njiri gy'ayinza kubuulira ebyo byabuulira sinjiri ebyo ebintu kati kakugamba ebigambo bino ebyo ebintu bibeera mu makanisa okibula that's why makanisa amatuufu olwo kye bayita singles conference olwo kye bayita married conference waliwo kye bayita youth conference ne elders conference lwaki bateekawo conference ezo nti elders olina kwegamba mu bakulu olina egambo byokola ki nti mu singles of course mu basingles mwoyogerera abanoonya nti onoonya otya okola otya actually mu basingles mu makanisa mubajja ne because mu makanisa beekwana kati muze mwekwana ne bamanya nti kati listen because mubeera ate tabikolera mu akatuuti kintu kye bayita akatuuti kino kankiddemu ekintu kye bayita akatuuti bakiwa ekitiibwa kuba akatuuti Katonda waakola ki wakolera emirimu akatuuti ako oyogerera ebintu ekyo bola nti oba mukoze singles n'ebyo nabyo njogedde mu makanisa gana obadde ogamba bino kekutemu so makanisa agamu kyobola namutebi wapasita namutebi makanisa kale sigenda kwogera ku yeyeka makanisa agamu galina halls okay ne gaba tegalina halls mukitegeka nga kiri papasire lete bateeka ku katuuti singles gundi n'ebirala byonna kale newe bata nenga mumanya nti kano basi nti newe bakuba kuwemula muwe mudda abantu abaki naye nodira omuntu n'okujja ku Sunday service oba ku lunaku olugundi n'otandika okukola ki Susan si musumba muki kankiddemu era mbadde nkubuuza nti Susan anti Susan senga and by the way senga mutuufu and by the way Susan senga Susan ato era by the way basenga bali mu Kampala n'awalala wonna bano bannantume baani sibaye batemuli basenga batuufu senga actually kyadde kisoboka Susan ne weesimbawo ku bwasenga babuvuganyizaawa ya kuba kabasinga kubanga experience agikola ki agirina omuntu nga abadde mu kasino ng'ayagadde abasajja emitwalo 5 bino bibadde wakanya bino abulengezaako bizanya bigaana naye kati omukyala yagadde abasajja emitwalo 5 tomunyooma alabye buli kiki Susan byayogera si binyooma byonna byayogera ate bituufu nnyo and by the Susan asobola okwogera ebintu ebiyamba abantu mu bufumbo mu bufumbo kubanga alabye buli kimu kyonna ebigambo byayagadde kyengezako gamba talina byogera ku kaki ebigambo byayagadde bituufu naye si ku katuuti si katuuti waliwo kye bayita okukola ekintu awatali watuufu Susan talina gundi yonna ekubira ku katuuti okwo sigamba nti si mutuukirivu kubanga Katonda yagira abatali baki yagira abatali batuukirivu nti kubanga bangi nnyo abadde nga si batuukirivu ne bajja Katonda abakozesa ne babuulira enjiri Susan tabuulira njiri Susan senga temwetaaga maanyi ga kisajja weetaaga bukugu teweetaaga maanyi ga kisajja weetaaga bukugu wulira lujjakera lumu ng'omukyayina akubye Omumerika
So kitegeeza ko gamba ki kino. Okay, sonyiwa obadde tulina issue gye naye mbadde ngamba Susan bamugye katuuti wabula ajje abenga awabula abantu kuba kumbera simujajinga because nange ndi mwana wa muntu si kirungi kujajinga baki bantu wabula kitegeeza ko okubeera ani enzo mujja ku katuuti tiimu y'abakadde tewali yadde abakadde b'ekkanisa ate basobola omujja kuba kati ennyini kati abakadde b'ekkanisa bonna bavunnami era oyinza n'okumaliza ng'oteekamu nnyo amaanyi g'okuwabula n'ofa omukadde w'ekkanisa yakomekereza akoze atya ng'akubiddwa amasasi lwaki saakulya abavubuka yeyafa ekyo sigenda kiddamu eyafa yali ani yali mukadde wa kkanisa yali naani yali ne Ssaabasumba yali nakulira abasumba b'ekkananzi lwaki akulira abavubuka teyafa anti si yali atambuddeko olwo ne musumba anti tasobola kutambula naye kubanga bafuga mufuge era mwenna abakadde b'ekkanisa ati jjuka abakadde b'ekkanisa webabawa ate tewali bantu balina lugezigezi ng'abakadde b'ekkanisa anti teruba lugezigezi baba bawabula because bantu bakulu nze ondaba abakadde ekitekisa wa babe kambagambe roro y'abakadde b'ekkanisa babeera bawabula mulimu gwabe kuwabula ate omulimu gw'abakadde b'ekkanisa si kuwabula ndiga kuwabula muki omusumba n'abaweereza abakadde b'ekkanisa balina okuba nga olina ebintu bino wammanga olina okuba nga olina ssente one olina okuba nga oli muntu mukulu mu myaka abakadde b'ekkanisa ekituufu olina okuba nga oli musabi olina okuba nga olina ku ssente olina okuba nga oli muntu mukulu ng'ogenda ku fronti okonfrontinga omusumba because abasumba abaseera ebisinga babalaba nga bakatonda tebagambibwako kitegeeza omutasobola okugamba ku musumba bali abantu babiri ate nga n'omukyala tasobola because omusumba aba omuyaayi n'omukazi aba muyaayi kankiddemu omusumba wabanga muyaayi mu kkanisa and by the way omukyala yakyasinza obuyaayi ate osobola okusanga nga omukyala osobola okusanga nga omusumba mutuufu omukyala nateekamu n'ateekamu omusumba obuyaayi that's why mwalabye ku bwayita Yesu muto badde mulaba amawulire babitegeddeko ebyo mukazi oba namulabye akati akola makeup wa simanya takola makeup anyiga masaaji obeera malaaya buli gwonyiga yakyogedde ate si kukyogera fene tukimanyi omuntu era ng'ogenda mu masaaji oli musajja namwe abakyala mwegende omusajja alina agenda mu masaaji ankyo n'abakyala kubanga bwogenda mu masaaji bakugamba bakugjamu engoye zonna ate bakunyiganyiga ne bakunyiganyiga n'ebirala byonna kyobala nakugamba nga bugingo yajjanga mu masaaji ya kugundi ku gardens ezana yajjanga sakyogera era neŋŋamba bwe bannimba era abakuzana gardens bakimanyi yajjanga so kyengezako gamba ki kino nti abakadde b'ekkanisa bakulu nnyo singa tubanga tugoberera obutuufu bwakyo naye abakadde basobola kwogera kye boogera kati ani anajja Susan ku kituuti taliyo era ate ayandibadde amujja ku kituuti ye bugingo ate tasobola because bugingo ayinza muliegoma kyebayita abakazi babasumba bakoze kinene nnyo tetwakola story ya gundi ya kiwewesi ne mukazi yakomyeono ne mawulire neera mweri yes mukazi agala 50%. Abasumba bangi bakoze ensobi nga abakyala babe bakoze eki ate obuzibu bwe bakola bubuno bawasa abakyala abo bamenya basumbaganya abakyala abalungi ate n'abakyala nje beetega abaki basumba batono nnyo abafunye ku bakyala abategeera naye bugingo yali kwalaali Susan bwe yajja ebintu bikyankalana ate kyekyo ani amukyankalanya mukazi kyekugambye ne mu Bible ani akyakalanya abakyakalanya gundi omusajja ani Sulemani ani Samson yali mukidelira mukyala yali mukyala eyase mulwana because azakyogera mulwana Adam Mulwana yabadde ajja akyogera ni yamusse mukazi yamuwa obutwa yamunoonya and by the way story yoyo tugenda gyogerako yeri mu basumba abayimbi
kanjireke manja tujogereko story ngandala oba tujimalirize lumu atujagikola olulala musumba musumba Bugingo emabega kawa bya amasasi we gaba waga ekiyaye bayibere yono n'ekyamage eriyo ekyawandikibwa ekirala litwamuwanga Bible Thomas Yesu amulaga enkovu yena azitulagano zitulaga katone ekyawandikibwa ekirala ddoboozi lya Mukama eribalize mune abaliwo muliwulira yirwa kiri kyali yaliwulira ate ye musumba kana aliwulira ekyo kyanazadde kakati tukyogere nedda ddoboozi lya Mukama bwe lijja ngalize nga wetuli wantu lijjira muntu omu n'abaliwo bonna baliwulira era bawulira Mukama kyabeera ayogedde kati omusoma tugamba kino kakyogere Mukama Katonda yayogera na gundi na Bugingo tuleke kulimba bantu yes Katonda ayogera kino kankikugamba olwaleero Katonda akola ki and by the way Katonda tayogera mu chaos tayogera mu mivuyo Katonda ngo yagala ayogere naye one that's why abantu basiiba mali lwaki abantu basiiba Katonda ayogere waliwo kye bayita okweyawula leero njogera ndi mukakamu nga sina na busungu kye bayita okweyawula weeyawule ku bantu kyovola Katonda ayogera naabo si wakanja Katonda kwogera ayogera si njogera yono Bugingo Katonda asobola okwogera n'abantu wabula tayogera mu chaos tayogera mu kuleekaana wabula bwe weeyawula n'osaba n'oba tosiibye wabula nga weeyawudde n'oba teweeyawudde naye ng'olina wooli Katonda ayogera naawe gwe toyinza kuŋŋamba bwe Katonda ayogera naawe alekere kyadaafe naye ng'asobola eddoboozi zisobola okujja n'eritaasa mwembi Bayibuli egamba Katonda tasosola si mwana Katonda tasosola mu bantu wulira Katonda tasosola mu bantu ate Bayibuli egamba nti si mwana wa muntu okulimba yadde n'okola ki n'okwejjusa newankubadde okwejjusa Katonda tasosola mu bantu gwe kyogamba yasosola Richard n'agamba gundi Bugingo tugende ku kino alinako katini kankimalirize kyogamba Katonda yawaayo Richard afe Bugingo awone yawaayiriza Katonda banange tuleme ekisooka batugamba mukadde wa kanisa mukadde wa kanisa tayogera na Katonda ate nga Katonda basinga okwogera nabo basinga okwogera nabo mugundi entuufu because Katonda ayogera nnyo n'abakadde b'ekkanisa ne bajja ne bawabula nekyawandikwa weekiri nga abawo obuvunaanyizibwa okugenda okusabiranga abalwadde mu Bayibuli omwo yes katosobola kuŋŋamba nti Katonda yagaana okwogera ne Richard n'agamba gwe Richard bakabakuba amasasi wabula kanjogere naani njogere ne Bugingo ekyo bwe bulimba kale abo twatuvuddeyo Musumba yagambye mbadde njagala gezaako kuzanyira akantu wano keyayogedde katukawulire Musumba agamba nti waliyo abalwadde enseesa abasumba abaagala okujja okundaba mugende emulago waliyo abalwadde ensamba ate nekino kenkibabulire sibavunaana naaka temulina lunyiriri nga mulina okunnoonya temulina lunyiriri bare mu nsonyi okusa naye Bugingo comedian Bugingo sebo Musumba mukwano gw'abamukwano teyeetaaga kyawandiikibwa kata walimbi waggulu mu linnya erya Yesu okulaba mukwano gwo weetaaga kyawandiikibwa kati kakubuza ekibuuzo Bayibuli egamba etya ku mikwano ogera bingi kisina kyoyagala okuyisaawo okay kati tubireke seetaaga abasumba kola ki kujja kundaba bagende emulago balabaani abalwadde bwe bagenda emulago okulaba abalwadde bagenda kulaba baki bagenda kulaba basumba balwadde kulaba abalwadde nanti nkubuza ekibuuzo oli mukwano gwange bw'olwala ngenda mulago oba nzijjawo kale okujja bw'olwala nzijja kola ki kundaba kale kankuwa example olwadde naye nga toli mulago nga ndi waka ng'oli waka ojja waka ngenda wa wendi wenyini obwadde webundi wendi mukujjanjabira ojja kambuuzeeyo tuli wano kati kankuwa example endala tuli wano ku saluuni kati
waliwo abakola makeup waliwo abasala enviiri n'abakola ebirala byonna nga wano we bali oli ono akola makeup n'omulala asala enviiri bw'alwala agenda mulaga agenda wa abajja okumulaba baani abasooka okujja okumulaba bakirayanti be babadde akolako n'abalala baki bwe bakola omulimu gwe gumu kyemmanyi kiringa babulooka ab'amataka bwe balwala ani asooka okujja si babulooka banaabwe kale omuntu yenna field gy'olimu ekizibu kyonna kyofunye field yonna gy'olimu kino tukyogera ate nabato basobola otubuulira n'abali ebulaya n'abalala omuntu asooka okujja okulaba ye muntu gw'okola naye and by the way baganda bo nga tebanajja bakiriyanti nga tebanajja omuntu gw'okola naye yasooka okukola ki okujja okulaba kakati Bugingo bwagamba asumba teyeetaga kubalaba kujja kumulaba and by the way ate mutuufu kubanga si musumba ate bajja tebajja obadde ku bbanga lyoliko basumba bangi abalwaddeko b'omanyi bani abasooka okujja obalaba basumba bannaabwe n'abafudde ne bana abali wano bonna abatulaba bafaatha bwe balwala abagundi abadingo n'abalala ne balwala bani abasooka okujja bannaabwe abo era babulaza nekuddako abaki endiga oba abagoberezi kakati gwe bw'ogamba nti abasumba seetaaga kujja kundaba ate aba mutuufu because si musumba ate abantu bekanani gwe bakulembera nga bakana tebanaba kujja Bugingo bwe yafuna obuzibu nga bwagamba bwe yabufuna bani abasooka okujja Gashumba Balamu Bebekulu musumba muyimbi Bugingo muki muyimbi musumba Balamu muyimbi Balamu muyimbi wabivulu wabyansanyusa ndowooza Bible gamba nti alina amagezi akole ki awulire omwoyo kyakola ki kyagambe kanisa ye ate ono omusajja omulaba agenda ate katonda akola ebintu ekirungi anaatera okwatula nze nakola bwe nti nedda sikyogedde yenyini ayatudde naye nga tanayogera kintu ekyo yagamba atya ku kyabasumba takyogerangako twakikola nga byakabawo ebintu ebyo yavayo n'abavumirira nnyo abasumba batagenza kukola ki kumulaba n'agamba era yakizudde nti ye musumba yekka ali mu Kampala wano Katonda gwe yasindika okuwulira enjiri nanyiga nga tebagenze mumulaba mwena abatulaba mubeeremu amagezi asumba bonna newoba oli mukyamu tubaddeko ne bannabbi ababuli banabalaba bonna bakola ebintu ebigundi newabawo abasumba bakola ki ola kakati lwaki asumba tebagenda kulaba oli ekyokubiri yenyini agambye tayagala bamukole ki bagendemu mulago kuba kati bwabanga ali musumba abani bayagala bagende bamulabe anti ndowooza kitegeeza kyeki kinakugamba nenga nti ndowooza nekimba otandise okola ebintu binaye kugambanga nekuba nti Bugingo si musumba nekugamba nti buloga 1 bani abagende babusumba mulaba babuloga tebaliyo Calvin Kanja baliyo Kasuku baliyo Fulufiga yaliyo ne bani abalala Fulufiga ne bloga ati muki Fulufiga muki okay oyisaga mbogera kwa gamba ati banja baliyo okay ne kyenaddamu okugamba ne kugamba nti Bugingo kojja yes bani abagende omulaba nga bakojja tebaliyo bakojja baliyo sachi kugamba nenzemu nenkugamba Bugingo akola ki afande bani abaliyo abasirikale nesawa zinatambula mu konvoyi namusanze gulo kati ngojeko ne kwekyo ani yasooka omusindikira message nga amulumirirwa bamuyita afande ani oba jenani jeno muhozi kaini rugabo alina amagezi akole ki yasoko sasa nyama so kati wagamba nti abasumba bagende mulago mutufu bagende mulago kubanga ono si musumba nzize nkyogera naye nga si musumba bino byange and by the way tugenda gasumba bakole ki ne banaga nti asumba bagende mulago because teri amunoonya because bakimanyi si musumba simanyi bulungi wano ng'abalinga yejja ku bantu teyejja ku bantu kyayogera kimulumiriza akkiriza akole ki agane because abajja okumulaba and by the way Katonda tebamumanyiira Katonda tebamusindikirako mannya ekyo kyagamba teyejja ku bantu because alina abantu era abantu abajja beebo
abakola ki ate ayina ekimulumiriza yerumiriza ku kyabasumba very soon agenda kwatula kubanga ekisooka kankulaga okumanya Katonda si musanyufu yakute ebbanga lyonna n'enkuba ezeetonnya mirundi mingi nnyo ey'amaanyi etamanyi na gundi yonna Pentagon gundi gyagamba Pentagon simanye gundi byakoze bitya tenti Pentagon zakoze zitya zagudde nagamba twetaaga kati tenti ndala era mbadde nakikubuuza kati nkubuuza ekibuuzo enkuba ku nkuba kozeetonnya ogimanyi leero lwaki yagyeko ebintu ebyo oba lindako katono ani kibuyaga ki yazze nejjawo tenti ezo era nayo ade ayogera n'okutya yakoze eki yatidde waliwo atali musanyufu sigenda kukyogera yandibanga Katonda yakyeyingiriddemu kya Pentagon waliwo atali musanyufu oli yambuuza naŋŋamba abasumba bano lwakira baagala kunyonyonta abantu nti era kati bantu bagenda okusaba sente za munnange enkubula era yazemu n'asaba naye nkugamba ebigambo za Pentagon ziriwa ez'emyaka 13 yagamba tujja tugireka nti zo sente weziri yes naddamu n'akola atya ate nga tanaba kugamba ekyo etenti nezikola zitya ezikusaanawo nagamba nti ate mutalabye kano kabagezi enkuba ezeetonya nga y'amaanyi n'okusinga enezeekola ki lwaki ku mulundi guno ng'oli omukadde w'ekkanisa afudde nga yakamala okufa nga wesewo ebbanga ttono nnyo akabanga katini nnyo lwaki kibuyaga yaggyeko tenti alina amagezi ategeere awo nvuddewo alina amagezi akole ki tulire SEMATIMBA ebigambo bibeera binyumira nnyo anyumira nnyo musajja wange alina amagezi akole ki kano kabagezi ku bbanga lyona enkuba ebadde gyekola ki gyetonya era nga balina ki tenti zaabwe ne bakola n'ezigundi zonna ze bakoze eki omukadde w'ekkanisa bwe yafudde wayisewo ennaku ebbanga ttono nnyo sijagamba nnaku teni nezisaanawo ate abayo nezisaanawo jjukira tuli mu gundi mu bantu bamanyi kye bayita ekyeya oba kye bayita okubala obudde zonde bwe tuli musibwa nkuba nyo ery'amaanyi pasa SEMATIMBA kkiriza nkubuza kibuzo kino alina amagezi akole ki ayinza oba awulira obulumi ku mutima oba abasumba obutagenda mulaba talina mirembe byonna byeyayitamu si bulumi talina mirembe naye nga ggwe omukristaayo oba nga ggwe nkugambye ekigambo kino oli munnamawulire n'olwala nga teri munnamawulire alinnyeeyo kinnuma nzinga abantu benkola nabo kinnuma naye oluusi kiyinza okuba nga enneeyisa yange mu bbo ati lwaki batebazze nyinza okuba nga mbadde mbeyisizako bubi nga byokola si birungi nga byokola si baba n'ebizibu sibabeererawo bwe bafiirwa siziika n'ebintu ng'ebyo bwekigwe wange nange nozankuzeemu ayina obulumi lwaki abasumba tebakoze eki nedda bafaatha bazze bafa bani abasookawo nga bate banajja bafaatha bannaabwe abasumba tubalabyeku pasita John Michael Mugerwa owankere zone yafiira mu mabira mujjukira bwe yafa bani abasooka oli mu nkere zone basomba bangi bazze bafa pasita Namutebi yafiira omusajja bani abajja baali basomba ngakubuuze balamu ye yajja kati ninyu bwe yafiira okubanga Namutebi w'amaanyi kuba ne babbalamu n'abalala bonna bamumanyi abanene bani abajja walabayo ku bagondi bamuhoze walabako nga saamulaba nalaba basomba walabayo abamagye nalaba basomba question yange badde bwete jikirize gweyo nti musomba ayinza bawulira obulumi ku mutima okubanga abasomba tebabadde naye mu mbeera bwe ziti naye musomba ebintu byakola ebigambo byayogera byafulumya ku kitutu essaawa zino obufumbo bweyayingiramu naye bwamanyi nti no si butuufu omusumba n'abasumba kikkirizibwa n'ogera n'otabagana n'omusumba kiko ekyo tosobola nti kakati ekisooka yennyini yennyini bugingo tasoboka oyinza ogenda otambala omuntu atasoboka wanti yennyini tasoboka kati okumanya tasoboka ovanga ku musajja nga musumba nalwanagana ne ba bloggers oba abali ku social media
ova ku musumba avuma embwa ngamba ku musumba ng'abuulira enjiri ekisooka enjiri gy'abuulira yabukaawo alina obusongo ku mutima Pentagon y'ennyoko Kayanja bamwogeddeko ebintu bingi nnyo ani gwe yali avuma namugamba nnyoko omusumba omutuufu oyinza okugenda ekigambo nti Pentagon y'ennyoko lwaki mubasumba bonna lwaki olunwe kuba nabali ku gundi yonna abamaanyi abalina erinnya lwaki basonga ku musajja oyo so abasumba batya okugenda okutabagana n'omuntu ayomba oyinza okulogana n'omuntu bw'atyo because tebasobola okulogana naye because si musumba waba ku musumba kati kankubuza ekibuuzo esaa zino ebbanga lyonna lyamaze abuulira enjiri tabeera mu kubuulira njiri abeera mu ebiseera ebisinga aba mu kuvuma Bobi Wine one bw'aba tavumye Bobi Wine n'alwanagana n'aba social media bw'oba si kyekyo aba mubanja church oba Pentagon n'abalumbagana oba si kyekyo n'atandika okulumbagana and by the way enjiri ye ya Bobi Wine talina njiri gyali abulidde kuwana MK oba enjiri gyabulira n'awulira ku MK ate kino kankyogereko ne MK n'abalala bonna banekamba buli ekigambo kino tuyinza okuba nga tuwaana abantu nze omuntu bompaana ennyo ntalika okukutya Kimbo oli mukwano gwange nze bino emeka gye nkuwaana kiwe kirina okwetagisa nti nkuwaanye era wendaba nga okoze ekintu kyesaagala nange bwenkola kyotayagala ojja nokola ki nonkugamba oba lewandibadde nga buli kaseera ompaana because oneetaaga agamba nti no mu bantu abamwogerako temunaba kuweza level ye kumugambako ebyo alina obyogera era nti abagamba kukikusinga ago malala ebyo byonna oyo omusajja agenda nakutuka afe kati kino kankyogera teri agenda kutta musajja oyo ate katokyola Katonda munene teri agenda kutta musajja yenyini agenda kutuka agenda kutuka afe because one ebisira n'ebyomukyala Teddy bimugobera oba bakiyita batya nkiyite ntya nga sikozesa kisiraani ebikola bintu byeyakola Teddy binene nnyo omukazi we bulwatafuna mirembe oyo omusajja abonaabona wabula ayinza obutakitegeera nti abonaabona kubanga kankubula ebigambo bino omukyala oyo Teddy omulaba tosobola musanga ng'akolomera omusajja ambeera singa Teddy yavaayo nnyo n'abanga because aba kubanga bukaseera avaayo bangi twandibali tumusapootinga naye yasirika n'ava ku nsi because akolaga nti ayina ani Katonda naye ono yesiga ebigambo bye olwokubanga nti muyaaye mufere because mufere omufere ekimwesigisa bigambo Teddy kyogamba Teddy n'ava entandika okujja ng'ayogera buli kaseera because amanye ebyama byagundi bya bugingo okusinga Suzani yes because yamutandika ng'akyakola actually fe tumanyi nga nze manyi ng'akola mu katale k'omubuulo kati ate Teddy amanyi nga even before katale kaani nti tumanyi n'okumanya Teddy yatandika ne bugingo yamuliisa nga yasaba ssente mu bazadde be najja n'aliisaani bugingo naye lwaki kubanga Teddy n'agezaavayo n'atandika okwogera byonna ebiri ku bugingo singa olwaleero buli omu awagenda naye yasirika so ye wagamba nti abamwogera omanyi lwaki yasirika yakkiriza nti Katonda yamukola ki alina Katonda yamulwanirira kati ono olwokuba mufere because Teddy asinga mufere bigambo nti ono olwokuba mufere yes bwagamba nti nno abamwogerako malala olwokuba mufere olwokuba amanye because yatukako ogamba mukyala we ne muwala nti genda bakubera emyezi emeka because omanyi naki yakyogera kubanga amanyi ayogera nnyo era kagamba ebigambo bino omusajja talina mirembe abantu basumba bangi balina emirembe gyabwe nga line mukyala we ng'ayina emirembe omusajja talina mirembe because takyali mulokole simujajinga takyali musumba takyali mulokole talina mirembe nze that's why nkugambye tugenda kukomekereza nga n'okugwa eddalu oyo omusajja tuyinza okukomekereza Yesu muto teyagula eddalu kino kakyoga abalimba mwalibe ku mawulire gonna agasinga mwena abandaba wano musobola okukitegeera muze mulaba amawulire eyabadde yeeyita Yesu muki balina Yesu muto ekisaziro bakugamba ali wali zana yagwa eddalu
mukyala we bakugamba gwe baani ng'ab'amaanyi kino abali ku gunde batulaba bagenda kuba bajja kyogera Yesu muto yali yeyita Yesu muto ng'alina n'omukyalo omulungi essaawa zino omukyalo we anyiga masaagi kitegeeza malaaya mu ngeri ennyangu bakugamba Yesu muto ali luddawa ku gundi yagwa eddalu Katonda tebamumanyira because omanyi lwaki yeeyita Yesu muki bwe njoga nti bugingo agenda gwa eddalu mugenda kutuuka ekiseera ng'omusajja nga yagwa eddalu katumusabira aleme kugwa amutelingi kino nkikubagamba because tulabyeko ku Yesu muto kugambye agabukedde mwagalabye nga Yesu muto aliwa abantu abamanyi Yesu muto n'abalala bonna badde balina church nga y'amaanyi nga ali ne mukyala we be bamu ku baali ne bavuma abazadde naye yavuma ku bazadde bw'oba wadde olaba story eyo wakalaba kati Yesu muto yeyita Yesu muto ono bugingo yeefuna nti amanyi nnyo Katonda ono yeeyitangamu Yesu muto ali ludda wali ku street mukyala we anyiga masaagi bugingo yakwata n'aleka mukyala we we baava ewansi najja n'akwata Suzani awo yalinga mu kasino teyakoma mu kasino najja yatandikako impact n'ayagala abasajja beyagala and by the way omusajja gwe yazalamu n'omwana oyo tonjogeza bintu tubireke omusajja muleke tumalirize ne Zubeda mukwano gwo ebintu byamutabuseeko anti kati ebyo bitogera Zubeda kibuzibu avudde anti bino ntero bigamba abantu mwena beefula bikonga alina ekiwala kyaya wuliriza bye bino bye bayita okwefula nti oli motivational speaker and by the way mwena abandaba mwe abatandika okuwuliriza mbu abeefula boogera ku mukwano mulimu abantu abeefula mbu bamanyi nnyo omukwano bamanyi nnyo bizinensi bino ebintu Katonda buli mu yakikola teri amanyi nkola za Katonda ba motivational speakers be bakyasinza okuba nga bakyayibwa kituufu ekyo be bakyasinza okuba nga bakyayibwa abeefula mbu bamanyi nnyo omukwano bamanyi nnyo kye bayita abasajja bamanyi nnyo kye bayita abakazi n'abasajja beefula bagundi bakojja basenga abo ŋŋambayo kojja ng'ali mu bufumbo bonna beefula bakojja bamalaaya kino kakibagamba olwaleero kino kakidemu kibagambe bonna bakojja bajja ku gundi bemuyita naye atandika okunnyonnyola sitayiro za gundi ne batandika okumanya abakazi we bati omukazi bw'aba atunula bw'ati akola bw'ati omukazi bw'aba ayimiridde bw'ati abeera bw'ati bakojja beefula bakojja ŋŋambayo kojja nga ali mufumbo buteredde ŋŋambayo kusenga nantume mufumbo no si mufumbo naye nga nantume senga nantume bw'atandika okwogera ku bufumbo oyinza okulowooza nti obufumbo yabukola ki wuliriza mulongo Saala babiri azenga ayogera ku bufumbo n'ebirala byonna n'agaba n'eddagala ery'okunyweza omusajja yalinga ne Medi bawo gwe yali naye Medi ng'amuteekamu ne sente musajja wa mukikuba wali ne story yonna era mulongo babiri oyinza nonyiigira naye nga njogedde mazima teyamulemesa najja kwa Ntoni gwayina kati natandika okugamba ku Ntoni yalinga Bulaaya gwayina naye ndandika okugamba yennyini abulira abakazi okukola ki okunyeza abasajja you guys musabe Katonda abawe guidance ababeefula Zubeda abadde ajjanga ayogera ye takyayibwa yenze ndi bwenti n'ebirala twabavaako si biki naye essaawa zino abadde n'omusajja oyo actually ku Valentine eri mwabiraba essaawa zino talina musajja omusajja yafunye omukazi omuki omuto omuki omulala yes olaba nga embuno Zubeda ng'okwogera nnyo kyekyoboolere kyamukyayiza ayogera n'ayitawo no kyokwogera kiveeko ekyo ng'okirese oyogedde kale naye byoyogedde byokola bangi boogera byeboogera bugingo byayogera yeefula nti yagala byakola Zubeda azanga ayogera ebintu bingi nnyo anti si yekka anti kaduuka bazenga boogera nga balaga bali mu laavu nina simanyi Mr. Gundi simanyi ki naye nga bekasula omulaba akaaba laavu ng'emulumya naye nga bwe mugoberera bannange munange omusajja mukole bwoti omusajja munuuna obugere omusajja mukole bwati yakugamba anuuna obugere talina yigwanuuna newaba abunuunya omusajja n'akwatakuba n'amulekawo ne bonoonuuna omusajja obugere nga takwagala ajja kukuleka kino kankyogenda bulungi mwe bakazi mmwe muda nemulowooza musimanyi nemulowooza munuuna abasajja obugere nolowooza mbu otiiti byamabinago nojja nogakwata nogagiraagira simanyi nolowooza mwe omusajja bwemukola bwoti omusajja nga takwagala ne bona otiiti byamabinago omusajja sayo nacho omusajja nga takwagala ne bona omukwata obugere n'obulumaaluma
nkubuli amazima karo agenda kuleka amabina gaga ogoloza mbo ina amabina agateredde ayagala akakazi ngatakalina na mabina akwagale tu abasajja abakazi mwabasajja amutalingiyo abasajja bamanyi okuloza nti banakwata omukazi musimanyi simanyi na saga kyogera ku mukutu guno simanyi namukola batyayo mukitegedde omukazi ne bona omukola byonna byomukola nga takwagala because nze nabye ku bakazi bangi bwaba tayagala musajja ne bokwata sente ne bokwata dola agenda kwagalako dola bonna wala okuzimu wabwe omutale komukweweta alabanga agwa musuna kati kino kiri kyabaita laavu kati ate obusiru bwa bannayuganda batayina omuntu aba atakwagala omulaba because nze kankube ekimbowa omusajja nga tayagala mukazi oba mukazi nga tayagala musajja okimanyi nti nga toyagala muntu ne bwakwatako labanga akusuna olabanga akwagula okimanyi nti omukazi nga tomwagala bwakolaga nnyo laavu onyiiga omusajja oba nga tomwagala nakolaga nnyo nateeka okufaako otaleka okunyiga noga musajja nga nfaako nyo wakitandika amutalinga ebyo bye mbagamba naye muddaawo bakojja munagenuuna abamu ne bakwata ne beesiba babita batya buki ne boosiba embira mu kiwato ng'omusajja takwagala omusajja nga takwagala n'osiba embira zo mu kiwato era akulekawo ajja kati nkubuli amazima banja balina embira mu kiwato babalese ne bagenda n'omusanga omukazi ng'alina embira mu kiwato n'omulaba agwira n'abakazi oyagala musajja wange oyagala musajja wange n'obasanga bagula simanyi guneze simanyi ezireeta woota guys olava eva ku mutima ne bona osiba embira zo mu kiwato ng'omusajja takwaga tagenda kati abawala ebyokunyira babiveeko abakazi ebyokunyira nosebaganye kunyirira babikole byonna bye babikola naye omusajja sawa naye omusajja n'omukazi bakyuka bonna bakyuka Katonda yatonda kino guno omutima kino actually kino kankibagambe bahaji bangi balina abakyala bameka bana 3 5 nobwo kimanti mu mutima werewo omuntu omu sozoza kwawuza mu mutima kansembe ona nende kakimaliriza kino osobola okusanga omusajja nga haji alina abakyala 4 naye alina gwalina mu mutima gwe ekyo kituufu era that's why abakazi bagamba naye ayagala nnyo Anifa era n'olumu abamu abakazi babalina era osobola okwesanga haji alina we yeekubiira yadde abagana buli kimu kyonna n'akibawa omutima Katonda yagutonda nga gubeeramu omuntu omu nsoma kankubuza kasembayo tumalirize kakamalirize Katonda yatonda mu mutima kabe n'abasajja musobola okwenda ne mwenda ne mukola byonna nakabe n'abakyala ne wabeerawo omuntu omu gwakola ki gwayagala kankubuza tosobola kuteeka omutima tebaguteekamu abantu babiri kankubuza akantu akasemba tuggalewo omuntu ng'akububira nnyo buli woli nakubira essimu buli woli nakebera abantu boli nabo naddala abasajja babikola nnyo mukyalo wagenze out n'okubira mikwano gye gyonna gy'atambudde nagyo omanye nti ali safe n'atuuka watuuse n'omukubira n'omugamba akuwe vidiyo olabe emikwano gy'ali nagyo nawagenda naganja kubeera mu kifo kiti era n'okola ki guba mukwano oba waliwo kye bayita obsession nga watamira omuntu ng'oli ali obsessed waliwo kye bayita yeso ebbuba gyeriri teri atalina bbuba omuntu era nze manyi n'okulaba omuntu n'agamba nze siina bbuba kubanga tolina gwokola ki gwoyagala omuntu olina ng'omwagala kabe musajja ebbuba lirina okujja ekyo kyo Katonda yakitonda era omusajja bw'obeeranga ng'ogamba ti omukazi ono simuyinaako bbuba kireza tomwagala omukazi ng'omwagala omuyika omukolako ebbuba omukazi ng'ayagala omusajja alina omukolako ki ebbuba kutukiriza tu era bw'obeeranga mwe basajja mmwe bw'obeeranga n'omukazi n'akugamba nze siina bbuba takwagala wuliriza kyengezako okunyonyola ekikyo kikino teri atalina bbuba ku muntu gwokola ki waliwo kye bayita obsessed lwakuba nti waliwo abantu bakiyitiriza nti oli bw'okiyitiriza omuntu atuuka essaawa n'agwako emirembe omukazi n'omwalako emirembe omukazi aba alina gy'ali kati ndi mu saaluuni omusajja n'akuba nkubira vidiyo mpa kwaba abakolako abasaaluuni bampe gwe ssebo omukazi gwokolako omukazi wange omukazi gwokola ki gwokolako wange oyo namala kati mpa ku vidiyo oli luddawa bebi mbadde ndi eno naye kakati nkyali mu katale ndaga nga oli mu katale kandabe oli mu katale waliwo abantu nga bali obsessed and by the way love buli wobeera nga oli ebbuba waliwo ebbuba teri atalina bbuba omusajja alina ebbuba ate ekyokubiri omusajja waddembe okumanya omukazi we waali oba omukazi waddembe okumanya omusajja we waali wabula waliwo ekiyikoze eki kyobola omuzungu agamba
too much of anything is always bad. Gomuzungu ochogede profika yale motuga muzungu kyali. Omuzungu agamba too much of anything is always bad. Kirungi okwagala kituufu. Naye baako wookoma. Njagala mukyala wange ye. Naye ko kimanyi bulaba abasajja nga alina mukazi we. Ne bulwamulaba n'emikwano gye nga basajja. Atale komuga bakwagala era kakatwa kyolina n'abasanga n'akuba n'abaliko mukuba empi. Nenga oluso oli mukwano gwe. Okimanyi gye bali bayitirivu. Gwe kimanyi bangi nnyo n'osanga omukazi n'asanga omusajja nga alina omukazi. Tanaba kumanya nti oba amwagala. Najja n'amukuba eccupa. Lwaki onyumya ne mukazi wange? Lwaki onyumya n'omusajja wange? Ekyo kye bayita ng'oli obsessed. Niye ng'abula ebbuba kituufu buli muntu olina okukola ebbuba. Kino kankibagambe teri atalina bbuba. Kimbowa bw'oba olina omuntu gw'oyagala olina omukoleko ebbuba. Naye baako wookola ki? Wookoma. So Zubeda addeyo Katala afune omusajja omulala oba aguma ebbika. Kati Zubeda yakirabye. Ate abantu bakitegedde. Kyovola bonna abatunulira. Nina omukyala yayogera kyegamba mita Fifi da Queen mwagala nnyo. Nagamba mumuddira laavu y'omu firimu ne mugireetawa ewaka. Because laavu y'omu firimu bo bakulaga tewali bwe kaseera benywegera buli kaseera bekwata batambula bekwata buli kaseera nene otamanya nti waliwo womubeera nga oli yakunyizizza kati ne muddira gundi noka kale singa njagalanga gundi muddira firimu y'omu laavu laavu y'omu firimu kati motivational speakers bonoonye banyini aboogera ebigambo tese bwe babikola kasembeyo kano kyekimu mu church abantu bakyasinza okubulira enjiri y'obutuukirivu bakyasinza obwonoonyi bebonoone fe abasinga nkomekereza mwebale nnyo mubaledera obadde batugoberera baagaliza akaseera akalungi balagire wa Haji Miti mugende munoonyeeko mulombi wedduwa abalombere ku dduwa mukubire ku simu aba olina obuzibu obw'enjawulo ajja kuba nga agenda maaso n'okuba nga akutaasa mukubire okubize ku simu ebintu osobola kuba nga